mikono gyaffe batulaba ku mukutu gwaffe ogwansasage media mwebale nnyo mwebalire ddala sijja kukowa kubeebaza olw'ensonga nti mwe mutufuula kye tuli buli lwojja n'onyiga subscription kiba kikulu nnyo ate era ne comment zammwe zonna tuzisiima weewaawo yenze omutaka Ssewato Julius olunaku olwaleero olw'amawulire ag'ennyamiza ag'ennaku badde njogerako ne muganda wange Alien Skin ku lukomo lw'essimu ndowooza bagamba omuntu aba agenda kufa ebigambo by'ayogera oba omuntu asobola okuba nga alaama ebigambo Alien Skin byabadde ayogera nga tuli ku lukomo bikwasa ennaku. Alien Skin yatwalibwa mu ddwaliro eggwanga erya Kenya okwongera okufuna obujjanjabi oluvannyuma lw'okufuna obuzibu ku mutwe ejjinja eryamukubwa lyamukosa ne liyingira munda n'afuna obuzibu ku mutwe ng'ayetaaga okugenda mu ddwaliro ery'amaanyi era gye yasinzidde okwogerako nange mboozi yabadde yakafubo yaŋŋambye ebintu bingi yambuulidde obulamu bwe buyimiridde abaagala okumutta n'akola n'ekiraamo kye kisembayo n'ambuulira wayagala bamuziike singa aba afudde nabaki abamulwanyisa naki kyazzaako oluvannyuma lw'okuva mu ggwanga Uganda. Bingi bye twayogedde binjagala naawe weewulirireko mu katambi kano bitiisa nakava ku mulimu kulekayo ndi bulungi ndi bulungi ddala omutwe gwatereddemu just namwaka wakyejje naye katini nerabiralabira ekyobutakula nnyo just namukabimisi kale kikantwalamu newano mbadde nsobola owonerawo naye abalabe baffe tubamanyi bulungi saidi zonna kusooka kuba waamu kituufu antegedde bulungi kitegeeza kati wavuddeyo mu ddwaliro bakakuba buli tuli nakoma kulaba nga bakutwala mu ddwaliro nakomawo sakiza nakupa kitanda saba mpima mamawe butabazole nti kyagenze sigadde nja kuyiiya baakeberanga mu bwongo tebwakosebwa nnyo bali baagala okukebera ennyo naye ng'ate ebyo bye baagala okukebera ennyo bibatisa leediyo baagala kubikkula kawanga okitegeera limutuufu mbekadi okubeera omulamu nga ndi mulalu kya kitiibwa nnyo eggwanga liba linnina ddala okulaga abantu amalaalo kituufu kikirana onfunye oba nkutegedde munnange okubeera omulamu nga ndi mulalu ddala nga wooli nnyo eggwanga liba linnina ddala okwagala okulwanya okubeera omulamu nnyo nga tulaga malaalo ate nga mulaga malaalo ate nga era sizzeewo nga bwe nalibadde kuba ne bwe mwagala nzirewo obulamu temusiimye onfunye tegeera kati kambeere wano tegeeza kati Your call has been put on hold. Please wait. Your call has been put on hold. Please wait. Your call has been put on hold. Please wait. Wanfunye muganda wange? Funye bulungi ensonga yo yabuziba naye ng'etegeerekeka. Mwagala nzirewo munkebera omutwe nzirewo
bulungi naye nga wemberedde nga ntegera bulungi temwasiima tebasiima bulamu bwo kitegeeza temunjagala kanbeera omulalu nga ndi mulamu ate era toli mulalu kati ate munnange olaba Uganda bagenda gikwata omusango gyendaga ate batya obuuze ono omusajja abalemerera atya abasinga atya amagezi abalemerera atya just kuba nze nakugenda gyendaga nga balaga nze gyendaga bagenda kunsinza wa mu byafaayo by'ensi okimanyi ne Muhammadi bamulemu e Makka n'adda e Madiina naye Yesu mwennyini bwekityo yali e Jerusalemu okimanyi nti abantu abali great ensi zaabwe zibalemerera kituufu naye Yesu gye yava teyalokolayo nti lwaki Isirayiri temuli balokole kale tebamukkirizangamu okimanyi vibes katero bakamuta mu nsi ye bamusiba emyaka 10 naye ye takimanyi nti ne Uganda eno bamusinza kituufu onfunye wenoonyanga gye bakwagala ate nga levo yange okimanyi gye bali tosobola kumbuuza gy'olaga ogenda kukola kiwedde neeno Uganda nkozesa mutwe na mumwa ode music naye na switching addanga nadda mu wa kizungu ate nga nagikubadda Africa teekawo abiri ojja bagamba basajja nti nno nayogerako nali n'ebigambo ebisembayo kirika ate kututyemula mitima sidda ate nga chansi zibaddewo ez'ogenda ewala naye ndasooka mbeemu Nairobi waneeno nti ndi kumpi saawa emu ebimala otuuka okulitingawo ne dimandi ng'omulabe wakimanyi nti nno omusajja no twali tumwetaaga okimanyi nti endongo ngenda nayo era oba ogitutte kati obunawulire ekigenda okuva e Nairobi wano kigeze wano togenda kudda ate basiimye kati ogenze mba na Kenya ate olimpigi ate ng'endongo ngenda nayo nno kati omanyi nti nno ebintu bigenda kujjukirwa ng'ebyokusaagase bwato Yesu pasite yasooka okufuula obwakabi e Uganda nengende Kenya mbeera upcoming manyi kyemba mpulidde nga nze kati just imagine bwekyegamba gwe bwekyegamba asooka ofumitirize nti omusajja oyo avudde Uganda sente endongo egaanye naye asudde obwakabi bwe gwe bwonoonya n'agenda mu nsi erinaanyeewo atandika obwa upcoming alese obwasita bwonna bw'abadde nabwo mu Uganda onfunye kiba kikulaga obwasita bwa Uganda bullshit temuli nate ekyo nga kiba kibi nnyo nga no example just okulaga nti omuntu asazeewo nti Museveni entebe agisudde nga takakiddwa naye temumusiimye agenda alonde agende mu nteeze ogambe muno bamutokooza muzaine walibadde okomawo nti temwasiima ekyo nakyo Katonda akikuwanga ng'okyali mulamu n'oteekako ku dimandi okitegedde oba osako kaminzaani nfunye bulungi kutegeera nkutidde kati Kibanda endongo bw'otyo bw'osazeewo gyabulire bambika munnaffe otulabyeko nnyo mbadde gaba naye ng'ekijirikani bakitugija buguze ng'ate ndi ku mwalo ng'ate oli ku mwalo nedda otulabye mbalabyeko akatanda k'osibye keekako nakulabako Katonda aba akyadde netunyumizaamu lwaki embeera naye tunyumyanyumya mu kusimu emboozi sinyumya nno ebiboozi ebyo nze anti munnange wabaawo ebondi ey'amaanyi simanyi lwaki tunyumyanyumya nnyo emboozi bwezito naye nga tusize nyumya nze kituufu anti era naawe tolabika nze nakunoonya ne nkuvaako tokwasika kubeera kati oba kubanga obadde onkubira simu za vibe z'amayirungi goza naali gikutteera tesobola ngikwata kiramma nga bali banzisa abayaaye bambi muganda wange kuliko abayaaye kati ebyo nno just byali bitono bikubye tuyitamu mpaka ensi bwe yatuuka neeraba nti akisusi
Nate kino kyagenze walali yeni. Nze nekumanya okubeera omulamu nti ne bwe nnaava ne nkaaba siwulirizibwa. Kituufu. Bagamba kitegeeza okola ebivuyo ne buwaayiriza abantu. Ne tukanolaga nti ne gavumenti sidinga nayo kuba bajja gamba ye muwagga. Kanjagala nfe mpite mu kufa ne gavumenti era abayagambe. Nagambako abaniga ne neetaaga security ne bagamba waaw. Gwali na nyanza n'okuwa emmundu. Kitegedde naye nga kyogamba abo bantu abalina emmundu bonna abali mu ggwanga bansinga omugaso. Nedda. Lwaki nze kale bwe badaba bwe batyo. Kitegeeza sina kyendi. Bo bwe batakutegeera. Kati anti bwe nfuluma bagenda kuntegeera nnyo. Era ne kale ya bulijjo kenneetise ate twende eggwanga balina kale yakendi etikidde. Ng'ate si byakunyumya kati kale yakwenda kale kayanjuluza nze mwennyini. Era tubifiirwe. Nga weekyayinya ate kati. Batukowoza munegari aliwadde okomawo ate mutuuka okulaba nga fango nyonna esenguse leero juli yafulumye nga olaba ndinaba buli ali tachi tukunze mulimu alaba nga fulaaga ziri Kenya nga mukyusizza ekitebe wantegedde bulungi kali mkyeraliwa enkya onjukiza gundi nakola fulaaga ezi fulaaga sajja bwali bukusse naye bali tugenda nyumirwa sebwatu kati ate nunze obulangi bwe tuli matigga kuli yange mbikoze kuba waliwo n'abafudde nga tebamanyi babadde n'atuuka wano nze ndi mu future ate nkyalina future endala gye nkutte ninamu kaleeyo akalala okabotola nina okukyusa ku location new level okugenda ku mutendera oguddako nti tunokyusa location kekali kegambe nti naye bannabbi bakyusa due to public demand bayesu babagobesaako amayinja kuva ku byalo byabwe bwe kiri nga bagaba gwe mufeere gwe twala eri gwe noonyiza ne Muhammad mwennyini oyo naye tujja kwogerako mbyafaayo nti ate nkyaliwo kati ekigenda okunzijawo kalina wawudimandi egenda obeera waneeno nga nange ndaba nga n'okundaba bandaba gombe kati ekyasi kyemufunye nti nno omuntu gwe mbadde mwagala yasenguse kati ndaga abantu nti nno nsosenguka n'abawagizi bange abamu abatasobola kubeera mu ggwanga mwe siri sekene sente mu ggwanga eddala mu byafaayo kyogerwe nti nabo abaami they resisted nti batuuka n'ofuna nti endongo kunyulwa enkya olaba abalaalo abatambulanga batambula banoonya omuddo gw'ente kati ffe tugenda kutambula nga tunoonya vibe buli ewakala nga tuvaawo nga tunoonya omuddo omulala vibe empya weeri obeere nga seidi kati wanfunye ye calling yange gye nina ku nsi wano vibe bwekala nga tuvaawo nga tulunda nga tusangeola nga vibe tugirisizaako awo naye kati kigenda kuba kigenda kufaanana kitya abantu bagenda kubuuza abantu ensonga ki lwaki alina abalema nomanyi ensonga tewali agirina gwezi okumpere naawe ensonga kale bwoli kyali wange mpale ensonga emu lwaki Uganda njemeredde seesimbyewo kikaaba nti mbamazeeko emirembe nti omusajja wuno bwe kaseera yava mu bizibu tumusondera kikola okuta gavumenti nti bane gavumenti yiyombi kati obuzibu buvaawa kati deni kikyamu kiri mu ggwanga olaba omuntu bw'ati abalema kati deni abantu olwokuba tebakkiriza deni nembagamba nti wendi mujje munneebuuzeeko dani okumpaayiriza mbabuli ebituufu byendi kwanza ebituufu mbimanyi ne bwe munawooza nti yavaawa mujja siga bwe mutyo ng'ate olwedde wendi naye nga bwe bakwebuuzaako babuulira mbabuulira ne tebakkiriza deni tebasobola kukkiriza kuba wendi anti nengeri gye najjamu bwe nkikugamba oseka mu byafaayo by'endongo agundi baakayita Bob Marley ne Kamaliza Kabasi Kamaliza Kabasi leya zonna nziyiseemu batupaaka abo baali great bamaliriza challenge zibasi yes endongo buli kimu tukiyiseemu Balaka Dube endongo yabatta bro ne radio mwennyini endongo yamutta naye ng'ate yalina pulogulaamu eyo okuba yali afunye n'obutuuze naye e Rwanda ng'agenda naye yali ayitamu basudde mwennyini weyagembera otulabyeko nnyo yamutta yes kafeero n'ayimbakudde obukunja yafa mu nsi yonna endongo ezirina byenoonya
nezi challenge ne Michael Jackson ni the greatest challenge zamusukako n'afa tuufu endongo nize nnoonya nga buli omu agiyiseemu ne bagamba the great who agiyiseemu nagamba laba kati yasembayo nze yali agenda okuttibwa mu kuswala okwemisana kwonna banteekeko n'ebigambo ebibi n'ebikolimo ebibi nze mulina embyesimatukira ate nesibako kyembagamba ate nga ne setup ngimanyi ate ne basirika nnyo ne batya nnyo bagamba ate omukulu agenda twogera ate nesiboogerako ate ndi mulamu kitegeera kati ekyo kyekitiisa aliyeni atumanyi nti kyekiddako tewali agenda balaba bulabi kuba mulemereddwa okunkolako ambushi nga mutaddemu n'akasente era ne munnemwa nga mwakoze ne meeting ne mutuula obufobofu abantu nga 5 muteeseza akasajja kamu ne kayitawo nga kalinga akabitegeddeko oyinza butakadduka ogamba guno musambwa si muntu tufune ebisomooza nti nze esomooza nga nze omuntu kyalaba n'agamba ali nti kino kisinga tabadde ye kyakiteeza kyali kyetwala abantu nga 2 ne kati n'okwesaddaaka nengamba abusinga ate nze okuva waneeno mukiri nga ndi siiti ate abaana bendi nabo ate baba nafuna n'obuzibu obujjanjabi kati nze kaneesaddaake kuwedde nze efuuca yange njirimu ne kati olaba magumba bo abaana abo kyalina okukuba ebikonde nze olwadde yange njirimu ne bwenkoma wano kati deni ne bano nabo balina obulamu bwabwe dani obeera n'ebbanja balina ebirooto byabwe nze kyange kiweddeyo naye ate ngira tukyakwetaaga ndiwo nga kati otegedde kati awo njagala okudda nti ndiwo nga kyetaago nti olina omunaayo byonna tubikwata omusajja otumwetaagawo nti mukategedde nti deni bulamu butambule tebyangu nno ate no si bizibu naye gwe sibwatu just imagine just kubyamu akafaananyi just go to youth just obeerawo nga tosolooza yadde tonala wadde ki nomubeerawo ng'oli national issues najja nagamba nti omusajja ogulaba yakayimba emyaka 3 naye yalemezaako omusajja emyaka 4 naye gwe okimanyi oba omufuna naawe ow'emyaka 3 ate alemezaako 4 tuli bubi obutuufu natannalya kitegeera naye mumulabiseemu naye mumuwaamu bampaliza ku muwoozi simulabanga nabo katyambaawo naye tavaaali mwana we nti munaamala kumutta nigakale nomumpe ku ssente nazo tebampa nazo tebakuwa manyi kyo bamwe musindika abanvuma alini wajja ati ddala kituufu alini wajja ati muve mugambe temuwayiza bannansi batangaze eggwanga mutangaze eggwanga musiga obukyayi mu bantu mwennyini mbugenderevu kituufu gavumenti yabakubi nesi aliyeri erijja ati kitongole kyaffe good n'abantu babajja mbalekese mbutamanya oba mmwe mwennyini mumupromotinga ebyo tebaagala kwogera kituufu nfunye bulungi wonna aliyini afuuse aliyini bannange kati ate nolaba bino bibadde biwero nga ndi wano ogenda kuyeekera ate nga njeekera ki anti kati duka mbadde mbagabira vibe ku bwereere kuba olwedde nze siyimba kuzisho wali ogamba nti nali nababuzaabuza yasolooza siyimba nze mu sho nze nyimba nnaku nkulu na sho nnene ebisigadde happiness nangi bakubwereere kati ogamba otambu nno kale gwanga ali bulidi ngasiganye nange sifunamu kwa vibes bakubwereere nange na supermarket yange ya happiness sina we bitunda olane bafani bange batuuka yagamba tuweeyo sho naye nga ate si yabwere kitegeeza nti nno nange sala basolooza kubanga muli bantu bange mbamanyi temulina naye era tebasiimi kati kangende vibe ngitwale ewalala tera kubwereere ojenga international artist
ate nno mukwegera okwekitala ennyo kubanga nituukira ate nenkolawo sho eri ogenda kusinziira ate otandike okujujubya eggwanga kati ate nga ndi international artist onfunye bulungi kati bulungi nnyo ssebo atukulindirira nsango nijja kuba netuwa mu Uganda cricket over obuyimbi bugenda kuswala nga kibadde bukayanira kyalayisi nnyo nga n'akaye kakisuulawo ate nga bwe bulina okubeera nga bulingawo nga bulinze Bernard kambe nabagamba luli singa mubadde temuli bambwa singa Uganda ina Michael Jackson bebakitegeera gambe obuyimbi bugatuuka bugambe bwosinga omusajja waali nga tetulina mu katale keekamu nga wabalekera akatale kaabwe ngende ne mu nsenta nagigenda olulimi lweri ate era nnyimbe mu lweri endongo ate ogikube ejje batawaanye ate dde eno ng'ate tebabitegeera ani kati jjukira olwedde wano waliwo faani beesi eriwo gyonna ngitadde ngenda njafuna agimpamu ssente ogenda giguzaani yenna nti abawagizi bange mbatunda bambaguzaani omugulizaako n'ennyimba zo awo kati problem ejja okuva omuntu kati ojja kutuna omuwagizi ng'ayagala pate anti oba olina okutuuka ku soyimba ennyimba zange okitegeera awo kaakati oba ogenze kubalekera kaddeyi obulamu bugenda nnyo kaddeyi era yabalina tulonze bubika eggwanga nzirekere kaddeyi eggwanga lirekere kaddeyi eggo eggwanga nomabeera nga eggwanga balirekedde kaddeyi ate tuba tugenda kubonaabona nnyo kwali badde okulyako akatono batugenze kusula enyama zokka nyama wange yatonkuzemu nadde neyajembulyangaawo ndiryemu balinange sewaato nyumira simanyi lwaki oli boyi wange naye wavaawa bajjajja be bandeeta emboozi gyenkwadde gyonna ogifunye kamala emboozi gyenkwadde ogifunye amakulu akuba tunyumyamu ng'abasaaga musajja wange yes kituufu munnange naye ate nga bikulu nnyo ojja baŋŋambira nina manifesto yange be banfuuse pulezidenti njagala eggwanga lyonna tubale abantu abalirimu tudde ku dowing board tukwate eggwanga buli kimu kye lirina tukibale ebintu ebyo tubigabane pulira kyenkanyi kubanga ensi yali etandika bano abalina ebyapa balina amataka amanene tetumanyi nga gye bagabanamu kwa tetwaliwo kati njagala bikodde endala mu nsi yonna nti Uganda buli omu yenkana ne munne buli omu afunye ekyo gavumenti kyemuwadde ekimujyamu bw'otunda ekintu kyo oba otunze kikyo dde ne bojja kukolera omulala naye nga wano for starters buli omu aba afunye omugabo gwe ku nsi kubanga naffe abantu tunabakujja tebaatupulaningira kati ffe tupulaningira abo be tugenda okwezaalira n'okwezaalamu nga tufunye kye tufunye nga tugabanye ku nsi ng'ona bw'oyaga kusoma tunda by'ofunye genda osome ojja okolera ono alina ebibye ona bw'yakupangisa gwe tunda ebibyo weefune bw'okola bizinensi gy'okola sente zo g'omanyi oba then opangise naye nga kiri iko njagala Uganda buli muyenkane ne munne kati gwono lwaki toyagala twenkane kadde gwe buzibu bwa ggwanga njagala buli omu abe nga yenkana nga tewali akolera munne then naffe tufuneyo ku bakadaama abazungu oba ne ziroboti oyagala tudde ku zero nga buli omu talina kyalina gambye buli omu afune tugabane tugabane eggwanga equale kigambye nti buli onabe tulina tubijjeko tusitwenkane nga tetulina kati buli omu abenga munna musinga myaka mukala n'ebyo nti nno nze nkusinga obukulu naye nga sikuvimba oli bw'aba alina ebizimbe nga bina mu kibuga anti tugabane ensi ezzeeyo si bibyo
bya ggwanga soke tugabane oza n'ofunamu okusinga ebyo bibadde nabyo n'essente zonna kata tuzula mbuno bajeti y'eggwanga nti nno ensawo y'eggwanga etumala tusooke tugabane ekyo ekiriwo oba oli wa poliisi oba ffenna twenkane kati tulabe omuntu atayagaliza munne gwe obutayagaliza wabujjawo tufunye ebibyo tewali agenda kufitina munne tewali agenda fitina munne kuba wafunye buli omu alina then kwata ku kyolina oba oyaga mukozi gula roboti nfuna kadaama ajja kukolere nteeseza bubi teeso kyo kirungi naye nga kikola mu nsi ki anti kati naawe otidde kati ye manifesito ekyusa eggwanga kati gwe bw'ogaana ng'otunyonnyola buzibu ki gwe lwaki oyagala kukulumbala ku banno nga gw'obasinga kubanga nakola dde ebyange ate anti bikyuse ogenda sigala n'ebibyo naye nga twenkana tetwagala twenkana tolina sigala bubi onfuna nze sigambye nti no gwa minsi gundi ngenda kwavuwaza nedda ssebo asise njogedde oyasigala tulina okwenkana akendi zange essebo ffe tujja bigabana olaba nga akendi yo osobba nayo bw'olaba nga bwetutagana nga obadde wetaaga kuba n'akendi 3 good naye tulina kwenkana kati anaagiwakanya yagenda obeera omubi aba yekkusa kitegeeza gwena ssente z'abalala lwaki okkiriza bwobu pulezidenti kitegeeza kati tujja manya omulabe w'eggwanga omutuufu bwe tunaba twenkana kati okweyagaliza okugenda empala neegenda vaawo okitegedde twenkana osula nze jasinguze tv ya bulugule ya bulaaka byonna biyinza obutasoboka myaka gye kati manifesito gyeninawo manifesito ya mwaka 2026 wenjagalidde banneegayirire oba ogitwala Kenya banneegayirire wonna wonna webagana nga njiguza gavumenti ye Kenya nebaba nange ndi wattamu naye wavaawa nasobola okungumiikiriza kyebuuzibwa aba yeetaaga kirabo ky'amaanyi kugonzeeko seebwato eyanzize webale kumpa ku mboozi ennungi bwetyo anange emboozi yange yabbeeyi ze njiina nzekka kina kyakuggyako azamusa nali njagala tugiteeke mu lutambi njekuwadde nze nnyina wano emboozi ey'ebuzibu onfunye bulungi ddaame lya Dawudi Chwa wanfunye sebo neeyanziza akadde kumpadde oddako n'ekirala ekyadesitida wali nina badde kyanoonya we balina kunziika mu bitiibwa kati sinza kufiira awo ate batwala eri ewaffe bandeke ku kkubo ly'okuttaka kati nze okufa kwange balina okunteeka ku bbala nga bw'olaba equator ku maini si ku equator naye nga bw'olaba equator wonna we nabeera ku maini ngo ne baba yeeyiseewo waddemu okwekuba ekifaananyi n'agamba gegana amalaalo ga Great Simenke balina kuziika ku maini ku kkubo ku maini nga tewazibu li abantu kola ki kutuuka sinze siri wa nnimiro ng'ate ekkubo lya koolansi ku bbala ndiwadde bina okukyuka negamba ekololaawo ng'oguzeewo nemba siguzeewo national issues kyogamba ng'ani okugenda emukono eri olabe bwenfa we banantwalayo ati basobola kati kyekyoŋŋaanya okufa nsooke nsigalewo ko nange nyinza okwegulira ewange nemba sifunyeewo era kati sikyali wakufa mpaka nga nfunyeewo kati badde yagala tukuziikewa ankyaliwo naye nga ekifaananyi kikusiigidde bulungi yagala kuziika ku maini ku koolansi nga bw'olaba equator bweri ndowooza biwulidde ebigambo bya Lion Skin oba oluusi buli omu omuntu osobola omujajinga nga bw'oba olabye olw'ensonga nti oba tunawulira ku sayidi ye naye nga nze kyenyiza okugamba kimu ffenna obulamu kikulu
byonna bye tukola obulamu kintu kikulu. Njagala okujjukizaako bannaffe aba Biva Organic and Natural Health Products bano bongera okugamba nti gwe munnanga ali eyo ng'otawanyizibwa endwadde zonna tobonaabona. Oyinza okubeera ng'ogezezaako abasawo bangi nga bigaanye, obulwadde bukyagaanye. Njagala okutegeezaako nti essuubi lyo likyaliwo. Biva Organic bajjanjaba nga bakozesa ddagala lya butonde. Dr. Ssenjoba akugamba nti tewali bulwadde bwonna bumulemerera kujjanjaba. Kyonna ekikuluma oyina ulcers eza buli kika azijjanjaba. Sukaali, pressure, ania, candida, zino infections, ennyingo zikumeketa toyina maanyi, eddagala lyonna baliyina. Beekwate bajja kutuusaako buli kyonna ky'oyagala. Balina amatabi ag'enjawulo. Ennamba z'essimu ze z'olengerawo wansi bakubireko ku ssimu ezo, oba osobola okugenda wali ku office ku Biva Building, kizimbe kiri awo nga ku Masengere wammanga awo. Butereevu ojja kubeera ng'otuuse mu kifo ekituufu we bagenda okujjanjaba. Amannya nze Dr. Ssenjoba Richard okuva ku Biva Organic and Natural Products. Nsiŋŋaanibwa wano Mengo ku Biva Organic, tuli opposite ne Masengere. Tujjanjaba nga tukozesa butonde mmere, middo, bibala. Era wano tubeerawo Monday to Sunday. Ne Masaka tuli ku Steview Complex ku Edward Avenue. Owe Masaka tojja Kampala ate buli Monday mbeera nammwe. Banaffe abali e Luweero tuli Kasana okuliraana Airtel. Olwokubiri mu lukozesa ennyo ku branch yaffe ye Kasana Luweero n'amatabi amalala mangi okwetoolola eggwanga. Wandika essimu ezo ojja tukubira otwebuuzeeko. Olunaku lwanjagadde twogere ku mpirivuma. Phoenix Resnleta ekulira ku muti oguyitibwa omukindukindu. Empirivuma ebibala nga bw'obiraba ku screen awo. Gukolebwamu ebikola byagwo bikolebwamu emikeeka, kwe kuva ensansa eziruka ebikapu. Ate era omuti guno gw'omukindukindu gwe guvaako n'ensansa ezikola ku Palm Sunday oba amatabi aganyeenyezebwa. Ffe ng'abajjanjabisa obutonde abali mu naturopathy tuzikozesa nga ddagala kuba zirimu ebirungo bingi omuli zinc, omuli selenium, riboflavin, naturoflavonoid, mulimu ebirungo bya saponin, ate n'ebya antioxidant wamu ne natural anti-inflammatory. Eyamba nnyo okutoninga prostate gland eri abaami abalina ekizibu kya BPH, benign prostate hypertrophy, abagaziye prostate ng'ofuuyisa omusolo teguggwayo, ekiro ofuuyisiza kumukumu, olumizibwa ng'ofuuyisa, bw'omala okufuuyisa ate omusolo ne gukuyitamu. Bw'okozesa empirivuma eno olw'ebirungo bya zinc, ebirungo bya natural anti-inflammatory ne diuretic ebitereza prostate, ejja kuyamba. Ate era eyamba ne ku bladder cystitis abalina endwadde z'akawago, ofuuyisa omusulo guwunya nnyo, omusulo gukubalagala, akawago kabeera kakuluma. Bw'okozesa empirivuma abamu abakyala akolola n'omusulo ne gumuyitamu, empirivuma eno ejja kuyamba nnyo. Ate era tekomaoko eyamba okwongera embavu mu baami n'okwongera ku nkwaso n'ekirungo kya testosterone hormone mu baami. Empirivuma mbanjulira sound empya mu kibuga Kampala. E-sounds njagala okutegeezaako oyinza okuba nga obadde otenda endongo kati ate eno ate bw'owulira tubagambye ekya sound tuba tusaba okuludde bagiyita e-sounds ekuba akasajja kakoze endongo muganda wange. Era nabweru tugenda kuba nayo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omukaaga mu Kikadde Experience season ey'okusatu. Tugenda kuba ne e-sounds, Kaitas sounds ne smart sounds, sound 3 mu kifo kimu. Abayimbi baffe ab'ekikadde live band ate tusimba akagere paka ku makya. Kale n'obukulu bw'ensonga eyo osobola okugenda bw'olina mukolo kwanjula mbaga graduation kikyo na party otegese kivulu. E-sounds essimu ze zolengera ku screen bakubireko butereevu bajja kubeera nga ensonga bazikwasaganya. Bannaffe abagomba East omwana wammwe omwagalwa bangi Mary Flavia Namulindwa mumulabiranga ddala yewe ensonga alimu omulamwa agenda okukyusa Gomba eyakayakane olw'ensonga nti kyakola akitegeera alumirirwa ekitundu sibe bana bagenda okujja obuzi mu malumu mulonda ate adduke. Tosobola kuswaza wamwe gy'ova. Kitegeeza nti mwana waffe tumuwa akalulu
226 ate nga ali ku kaadi ya Nuupu ali ku nkyukakyuka protest vote. Mary Flavia Namulindwa mumulabiranga ddala mu nsonga eyo. S&Young Auto Parts ewa Kiseka bano bebesigika ku nsonga ya sipeya omulungi owa buli kika, sipeya original okuva mu ggwanga erya Japan, okuva mu China, basuubula ddala okuva direct eweeru ebintu nabireeta wano. Gwe ng'olina emmotoka obonaabona bamakanika bakufera, bakubba, bakuguza dupe, genda ku S&Young Auto Parts wali ku Kiseka Market Building, ogenda okubasanga. Bakubire ku simu ojja kubeegera butereevu nnyo ne director wa S&Young ajja kubeera nga akuwa kiwetaaga. Bakola delivery bitundu by'eggwanga byonna. Oyinza okubeera nga oli Gulu, oli Masaka, oli Luweero, oli mitundu kyonna. Kuba essimu, kola delivery, bagambe mu bintikire ku motoka, bajja bitikka ku motoka babireete bikutuukeko. Bw'oba oli Kampala n'ebitundu ebiriraanyeewo, entambula ya bwereere gwe singa ogula ebintu babikutwalira paka ewakaawo. Gwe makanika ali eyo ng'olina eggalaji oyagala spare w'emmotoka yenna, S&Young Auto Parts ewa Kiseka bw'oba weekwata muganda wange tojja kwejjusa. Kyenjogerako nkyekakasa ku kya spare beekwate.